Popin Media. Tengo kunyuma musajja nakulerese kyalo kyonna. Bwebugala mwami kafeero nagenda abulire. Nga siba mabala, bwensiba mu myenge, bweyanteekako abasajja abanda bamaloji nga nyingira ne bamukubira essimu n'agamba abo mbalese babeereeyo. Nze nsiiba waka. Omusajja akwagala n'asigaza mwami sigala ntambuza nti nze nsiba maloji. Ajja kukyusa. Ebigambo ebyo mwami kafeero. Oyagala omusajja akwagala essaati. Ne bw'obeera gwe n'otuuka ku kitundu nga mukazi waako ogeredde ebigambo omugugu bwe buti. Sikiwango olina feeling mbuliri omu. Nange kyekinemesa omusajja nakwogerako ebigambo bwe biti buli wayitira nti balagamba bwati buli wayitira nti bawa noswala ekitundu Madam. Nze njagala mpa ebintu byange. Ekisookerwako njagala nte zange. Ekyokubiri njagala mpa engoye zange kubanga bwe navaayo ewuwe nga bwe twali wano siddangayo nsula waffe. Ate bwe naddayo okupiikinga omwana ono waliwo omukyala eyaliwo n'amubuuza nti lwaki toleka maama w'abaana oyo ate nagamba nga nze nziza olwolumbe mu nnyumba siza lumbe mu nnyumba nga nzizayo okupiikinga omwana nemanya nti nfuuse kuba gyali takyaneetaaga kati nze njagala bintu byange ampe ente yange gyamanyiko nga yo gyamanyi oba enaaba ya mitwalo 5 oba enaaba ya mitwalo emeka kuba yakiriza nti yali ya mitwalo 9 ampe ente yange n'ebintu byange ze muviire ente zange sizasookeddeko yaba ne za mwanyina nakalyango ente za nanono ze yasibira nakalyango nazibba zibali bagenda okuzimbira maama w'ennyumba kati ekyente saagala newerera ku nzitono mwami gwe mulaba awoomera wano naye bwe tutuuka ewaka ne ku kitundu bamutegeeru awoomera wano aneewerera talina gwatagamba nti zagenda kola kikuntemaata emmere naayita omwami ono namugamba vaisi jangu namugamba gamba mama naama olwaleero afune fundi ateka amabaati ku nyumba ajjemu oluggi yeetika ebyo byanviire awatali ekyo vaisi mugenda kwejjusa ekintu nga tekikyasoboka nze kyenkoze sikyejjusa olwo mukazi ngenda kumutta era biri twabyogera tetuliiwo kati nze omuntu anewerera okunzita sina bwe ngenda kubeera naye bumu biri twabyogera tetuliiwo sine twali nze ampe ente yange gyamanyi ezimu yazeegana ampe gyategeera n'ebintu byange mu nyumba muviire nina bukumi ky'obusule bw'omwami ono nga sirina sikulite yonna naye nga tusule mu nyumba aba obwana bwe tulina bubiri ono mwami mukinjaja asoza amajambiya mu nyumba bwanzita anzite omuntu bwakubuuliza nti omuvubuka eyateewamwe ku kyalo omukazi bamukola kitali atanywa olwo ye bano basala ente amanyi omuntu bwe bamusala akuleko okolootera n'adduka nze luba wambeera n'ejjambiya zange mu nju ng'omukinjaji mulowooza bukyamufuna emyaka emeka mwe temuzimanyi naye nze nzimanyi nti ziri mu 10 ng'omwana watuusiza emyaka 9 n'ekitundu bwe mwasookerako tuve mu 10 n'obutundutundu obukola ki mumulabako ekitemere sijja kunyaga bibye nga bwagamba sijja kujjako mabaati ekyo nakikola lw'abaana bange abaliwo abalenzi noono babisigalemu beebake oba naleeta mukazi ki oba mukazi ki oyo omukazi ajja kubeerawo ng'akimanya wa mukazi oli n'abaana abaana asigaze ntwalako omwana omuwala muto omukyalo oyo bw'abanga alina obujulizi obukakasana nze nabba ente za mwanyina ze waddembe okuleeta obujulizi obwo nga nze bwendeese kyamaani okiraba ekyokubiri ente gye yaŋŋamba nti gitwala ogisale yavaamu emitwalo 9 ente bwevaamu emitwalo 9 obujulizi era bulina okiraba nti omwana wa muganda wange muganda wange ayokya enzigi muganda wange owenewankonge Anthony ye yayokya oluggi era omukyalo oyo n'ateeka ku nyumba oluggi lwasinga olwo ku mitwalo gye 9 emitwalo 9 bw'ojjako 14 wasigala emeka si 76 emitwalo 76 mwenyini yakwata sente nze obujulizi mbulina neyakola oluggi waali emitwalo 76 nagimukwasa namukwasa emitwalo 9 najjakonsa emitwalo 14 n'awaayo eyakola oluggi asula wasiraje mawu era mwenyini sente yazimukwasa tampangako wadde omunwe gw'ennusu mpuliriza bujulizi nina tampangako wadde omunwe gw'ennusu 14 gyagendawa yamanyiza emitwalo 9 njagala gye yajja nga bwe yeeganye ente n'oluggi mwe luli lwe yakozesa naye okumaliza okubanga mubanja ente 5 yeegaana ente 4 nakkiriza ente ey'emitwalo 9 gyagamba naye ng'ente ziri 5 n'awaava ente n'aziwa omwana wa muganda
abalala bonna nga balemeddwa okubayamba wabawo okutabuka kwonna leero okuva leero nga ono akutabudde kuvuga omuleetwa waba nga waliwo okutabuka kwonna leero ono nga yakutabudde madam muvuga akuvuga omukoleki omuleetwa ne vice tumukomeza wano vice leero nze nsobole okutuula mu nsonga zammwe ku poliisi ziveeyo ku kyalo zikoleki n'awaka abantu babeetamwawuliriza madamu kyokubiri olina okubibira tuli mu kubibira kikatakati kwongerako kitaka si kusaasanya ekikata ekyo madamu nze nkwetaaga neetaka famire eyo nga famire reference household era olumu ojja kujja kuwano nkuwemu entebe ontulize mu bantu kubanga gwe olabye ebintu ebimu ebyetaaga okutereeza ngaate abalala babitwala nga abatayagala omwaka gumu oyagala kunoba kugenda kati gwe kumi okakase okategeera madamu ebintu byonna byaliwo wasayininga mu bubi ne mu bulungi kati obubi webuli obugagga n'obwavu embuga weziba zituzaanirize lwakulumwaka tugenda kufuna ennyama waliwo abantu bangi abadde wano n'atuuka n'embuga nga zenyi teziriiwo naye ngaafunye omusajja ate nga amusuza ku miggo olwedi kati mumunawo separation yammwe naye separation yammwe eyo oba ogenda kitegeeza tubala bintu byolese biki byotaddewo bukyojja bintu ki byokoze eki byogasseewo kati byewasangawo ebyo byolekawo biki poloti nasangawo yeyo gyawozanganya mu kooti eyo poloti yatugula tuli fena nga nze alunda ente zasuubula madamu ze kyenjagala nga mwanyina zankubira simu nga ngamba baaba omanyi ente bazibbye era ente bazitikidde wano nondodde emipiira gy'emmotoka babbye eza neiba 2 nezange 2 naye ngeza neiba baali batutte 3 kati ne mubaamu olukadde lwalemera wansi era olwo twalusangawo nze natuukawo nga we batikidde ente 4 ezange 2 mwanyina ze zeyampa neza neiba 2 ezaalimu ennungi bazitwala kakati omukyalo ono nze mbadde nondoola abantu abagenda ababba ente za mwanyina ze ng'ate zange zaali zakuzimbira maama nyumba ng'omukyalo ono yamanyiikooko olukwe olw'abantu ababba ente ze mbadde noonyereza nga sirina kyenkola ki kati bitambudde bize kuye kyemanyi